naye ekifaananyi tekula which size this? Jangwan. Jangwan mukubire wano balungi. Olaba shot ennungi wano. Nabanga abuuza which size is this? Banga abuuja. What size is this? 42. Huh? 42. This is my size. How much? 650. 650. You bucket. There's some of them. Anonyamu kajeme. Nalulungi lwaki osazeewo n'otindiga eggendo n'ojjani ku Kicks by Annie? Nze bulijjo obugatto bwange mbugula wano era okubasangawo nange mbadde ndowooza nammwe muzzeko ekimirayo obugatto bwammwe era obugatto bwakabi nze obange mbujjanga wano kubanga buli class ate n'ekirala bw'olaba engatto zaabwe olaba nti ziri genuine era kye kindeeta wano buli lunaku. Kyogamba obadde ogulawo even before nga tebannakukloninga? Nti kyenkugambye nti nze bulijjo nzijjanga wano kubanga ebintu byabwe nawe bw'obiraba kati bw'otuuseewo gundi kijja ofunye impression eraga nti ebintu byabwe biri genuine. Bw'otugamba nti obadde ogulawo before nga tebannakukloninga kitegeeza oli akabeeyi kabadde ka wansi kati era asigadde ku standard y'emu gy'oliko Miss Uganda. Era balina osigalanga kubanga kati nze ndi customer
era kati balina osigala nga bantwaliramu eyo class gye even before newankubadde nti kati nkyuseemu kati ndi Miss Uganda before nali siri Miss Uganda naye price yeyo tekibulamu ku side nze tewali kyendaba kibulamu for now. uli ku Twitter simanya bikaali bitambula bitya ebyobonna bulungi ebyobwannalulungi bitambula bulungi era nga tuli kukola kati bwe twogerera wabulayo weeks 2 tugende mu Hana Karema tournament ewaffe mu kyalo nga bwe twabagambanga nti ffe tukkiririza nnyo mu talent development era tugenda fuba nnyo okulaba nti tulina kye tukyusaako tugenda tandikira waffe naye gye bujja mu maaso tujja kulaba n'abalala ab'okuzzaako. kyanjawulo ki kyogenda okuleetera ensi abaziwanga Uganda okusinziira kuba Miss Uganda babaddewo ebbanga lyonna kyanjawulo ki gwe kyogenda okugattako mu Uganda? Nga bwekugambye nti nze kati ntandikidde waffe ne talent development ekyo oludde kyanjawulo kuba suubira nti wali yali akikozeeko newankubadde I appreciate so much ba Miss Uganda bye bakoze kuba buli emu bwajja alina kyatondawo era alina legacy gy'alekawo ng'omuntu kati nange njafuba nnyo okulaba nti nina kyendeseewo anajja alabire ku nze ayongerezeeko. n'okutuwagira bbanga lyonna tebali kutuwagira. Kati eno gy'oguze gye bayita bata brand ki? Valentino. Bagiyita Valentino naye nga mugenda kundaba obutasukka leero nyanja esaze. Bagiyita Valentino era nga mukumanya abasinga Valentino kyawamumu nnyo era abajambala abakozeemu gyebaliko kasi olunaku lwalwekiri kabisa munayo gyebaliko tinga twaba Kingston Ame tusazeewo kukyusa wardrobe ya Miss Uganda okuva ku ngatto paka ku ngoye era tumuwadde ebintu biyitirivu nnyo ebiri wano bamukwase ng'alaba engatto mulimu engoye byonna kismaame esazewo n'erimu kuba yasinga ye moda asinga bwe tulaba soko mukatinaako ebyo lwaki mulimuwadde lwaki Miss Uganda tulimuwadde ensonga yasinga ye moda asinga 2023-2024 yasinga ensonga lwaki tulimuwadde. nze ndisewo oli otya owulira otya okuba nti Kicks by Ame evuddeyo n'ensalawo okuba nti ekyusa wardrobe yo? mba naye mpulira bulungi nnyo era mundaba akamwei essanyu linaatera okunzita bino ebintu bingi nnyo nga namwe mubiraba era mbadde sinnabifunako era kino kintu kyanjawulo nnyo Kicks by Ame kyekoze era neyanziza nnyo era mugenda kundaba nanjakayakana kuba kati tebaziza wansi kikyendi ekitegeeza nti balaba who I am as a Miss Uganda and I have to represent ate ebintu byabwe bya mulembe ebintu bya kabi sinekazi zaabwe nungi nnyo nnyo era nsiimira ddala Kicks by Ame. tuyanza tweyanza eri mukwano aba kutusiima okutuba mu kisongo naffe okukusiima okulonda mu lwangi. Kino kigatta ki ku brandi yo nagwe omuntu wamu Miss Uganda? Kigattako kintu kinene nnyo kuba kati kiraga nti tebatadde wansi brandi yange ng'omuntu wabula balabyewo awenina okubeera nama products nziraba nti products za waggulu nnyo kitegeeza nti brandi yange they appreciate it era baagala nsigala okuyitibwa. okwatagana otya ne Miss Uganda?
Uganda nga mulaba dda mulabidde ebbanga ddene nga mulengera nga naye ebintu byakola byanjawulo nnyo nnyo naye olwaleero nsazeewo ne muyita ne ŋŋamba kamuyite waakiri mukolereyo ekintu ekyenjawulo okumusiima. omuyise nga Miss Uganda oba omuyise ng'omukyala muyise nga Miss Uganda bayasinga bibalirwamu sente mmeka bintu byemulabeerera miliyoni nga 5.5 byonna ebamu. guno mulundi gwakumeka ng'ofuna ebibala bwe biti ng'abantu bakuyita tebakwebaza olw'okuba nti oba brand yo? si gwe kusoose era sijjagamba nti kusemba naye neyanziza nnyo abakiksi by ami okwegattako ababadde bampa era kati nabo bayingidde mu rekodi. Ekyo kiraga nti basinga nnyo kikyenkola nekikyendi eri eggwanga. Ana bitandika nga bulabolabo ne bifuuka ebya siriyasi wetoddaawo batya ekifo kiti kino kyona omwana yabuuziza ekibuuzo bitandika nga bulabulabo ebifuuka ebya siriyasi. Edda ssebo si kyekyo bino bimuweddwako nsiimye enkyusa webyotiye tozamukakulaki sirinamuyadde oluvannyuma lumulaba nga gidde mu kakondo kobwe kumwe kuzisimuuta nedda nzizedda si kyekyo ndagadde mukyusa byonna nga tukozerewo lwokka oba mugenda kutandika okwatagana naye? ngenda kikolanga sikikoze nti mbaze lwayo ngenda kikolanga oluvannyuma lwa mwezi yangenda kikolanga oba wondawona balaba nga alina ekibulamu nja kikolanga kyuse. Ana edduuka olisanze edduuka namwe ndowooza mulirabo lya mulembe nnyo nnyo era abajja wange baba ba class n'abambala ebintu bya kicks by ami bakitegeeza ba class. Ana kuggwe buno obulabolabo naawe obukkiriza sipiidi kati omuntu bw'aba asazeewo okusiima kikyendi nekikyenkola nga Miss Uganda lwaki mbasikiriza naye kisinziira kwani era akimpadde atyo. kitegeeza abasajja be bavaayo buli omu ajja nakuolabo webuti ogamba nti brand enywedde kisinziira nga bwekugamba nti kisinziira approach ezze ntya oyitidde mwani era nze onjagala otya. ogambo kimayinza okugamba omwami ono kuba kirabikanga abadde akwagadde ebbanga ddene ennyo ngaera nga akufolowinga nokuba nti avuddeyo nakuwa ebirawo ebiti. omwami ono nze ogamunyeza omugamba kumweyanza okunfolowinga n'okunzikiririzaamu nalaba nti alina kyeyetaaga okukyusa ku nze era I appreciate so much. wanaavaawo taakuwa emmotoka agambe atandika butandisa naye mujajjiraba oba tugenda kuwamba teyaziza